Abalabye wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abakulembeze ku mitendera gyonna abayita ebyobufuzi akazannyo. Bw'abadde yeetabye ku kabaga ak'amazaalibwa ge yaliko ssenkaggale w'ekibiina kya Democratic Party Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere kwajaguliza olw'okweza emyaka 9 akabadde mu maka ge e Rubaga mu Kampala. Katikilo agambye nti ebyobufuzi gye bikomye okuzannyisibwa gye bikomye okufuukira ddala ekizibu eri abantu, n'asaba babiyita akatemba beddeko. Oyinza otya okugamba nti ebyobufuzi kazannyo, era bwe mpulira ku leediyo tuli mu kazannyo ka byabufuzi oyo nga muwanduukulula. Ebyobufuzi tekayinza kuba kazannyo nga bitta abantu. Ebyobufuzi ebibi bitta abantu. Ebyobufuzi bittatta n'ebyenfuna. Ebyobufuzi bittatta n'emikisa gyonna gy'osanga mu nsi. Bireeta abantu okuyaggayagga mu nsi ez'enjawulo. Era bw'otunuulira ensi ezifunye enkyukakyuka eziyamba, bw'otunuulira ebyobufuzi bye babeeramu, biba biriko abantu abeesigika. Ab'obufuzi abantu tebabeesiga, era ebiboozibozi ebibeera ku mitimbagano bisinga kwolekezebwa bannabyabufuzi ne bannamateeka. Ebyobufuzi birina okubaamu ababikola nga balina emirandira gye banywereddeko, ekiba ne kiba. Bw'obanga tolina ndowooza ebyobufuzi wajjiramu bwereere onoonya bibyo, olina okubaako n'ebintu by'okkiririzaamu n'obirwanirira awatali kwekkiriranya. Politics is as serious as a heart attack. Omujaguza Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere agambye nti ekitawaanya Uganda ge maanyi ameemanye n'okugaana okukkiririza mu kukyusa obukulembeze mirembe ekikyali ekizibu eri abaddugavu. Bwe twayita mu dialogue yasooka, nze kubanga nalowooza nti kyayambako nnyo singa nga tewaaliwo dialogue eyo byandibadde bibi nnyo okusinga nga bwe byagenda. Naye akati ne tugiyitamu ne basiba abantu ne batta abantu bakola ki, n'owulira Nyanzi ng'ayogera nga bw'ayogera nti ekyokukyusa gavumenti mu ddembe nga kisuize mu kulwana, ekyo twakitwala. Ekyo statement njagala nnyo. Kuba bw'otandikiraawo waliwo by'otokola. Bw'otandikiraawo bano abaserikale batta abantu bakola baki abanga takyalina mulimu. N'obwo bukodyo bayitamu okubatendeka, engeri gy'ayinza okutta omuntu amangu, engeri gy'ayinza okukola tooca, n'akola bw'ati n'amufumita n'agira ki n'amugyamu enjala n'akola biki. Bwegazo program zibanga ziri off, abo bakola ebya tooca akati bagenda nti babatendeka. Babatendeka ng'amanyi kaniife ne biri worded. Naye akati bw'ategeera nti ekyo tekiriwo n'akamu, si enzikiriza y'obukulembeze, si enzi y'eggwanga na biki, ojja kubeera punish. Kiba kifudde program agisomesa eyo talina mulimu okutendeka abasirikale. Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere asabye abakulembeze bakomye okwekwasa bannansi nti tebabaagala wabula banoonyereze ku nsonga ezibakyaye abantu era bazigonjoole. Katikilo wa Buganda yawumula Oweekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere atendereza omujaguzo olw'obuweereza bwe obusukulumu obukulaakulanyiza ensi ye. Omukulu ono atuweesezza ekitiibwa kingi nnyo mu famire, kinene nnyo. Siyinza kwerabira lwewabeerako Vice President w'ekibiina kya Democratic International, Christian Democratic Union International, era n'oyita abantu abo bonna ne bajja wano zijjukira omukulu ogwo. N'ekirala kyesinza kwerabira President Lule namwagala nnyo, Yusuf Lule. Engeri gye mwali okumpi ennyo naye ng'ate osulaka ewange nga tugenda ffenna nze nkutwala n'ompa omukisa naye okumulabako ne mbeera kumpi naye ne tusobola okwogera. Ekyo nakyo sinza kukyerabira. Retired Colonel Dr. Kizza Besigye Kifeefe munna FDC ayogedde ku mbeera eri mu ggwanga etesanyusa y'okutulugunya abantu nti eno esinze kuva ku nkuza y'abaana embi. Newankubadde bazadde ba mukadde waffe tebakyaliwo, tubakubira engalo bye tulaba gye byava. Bw'okuzibwa obubi ojja kuba mubi, n'ebyo bye tulwana nabyo ennaku zino bye mulaba gye biva. Oli nga yakuzibwa bubi tosobola kubanga wakuzibwa bulungi ng'olina essanyu munda n'okkakkana ku munno n'omukola bino bye tulaba. Tekisoboka. Ni bw'oba tomwagala ne bw'oba tokola kitosobola kukola ebintu bwe bityo. Kale nno ensonga y'abazadde kintu kikulu nnyo, n'amaka abaana baffe mwe bakola ki, mwe bakulira. President w'ekibiina kya National Unity Platform NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'asinziira mu nsi ng'asinziira mu Ebubirigi gy'ali
mu kibuga Brussels yeebazizza Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere olw'enkola ye ey'emirimu ejjudde obwerufu obukyali ekizibu eri abakulembeze abalala. Bakwagala nnyo no ba-inspiringa naffe n'abaana baffe buli kya muwendo eri eggwanga lyaffe Mukama yebale kuwangaza twagala Mukama akutuweera obulamu obulungi oyongere okuwangaala ennyo tusaba Katonda akkirize olabe ku Uganda gy'olwaniridde ng'eri free. Happy birthday Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. We love you Doctor. Munnamagye yakanyuka Major General Girigori Mugisha Montoyera, President w'ekibiina kya Alliance for National Transformation, atendereza Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere olw'okwesigama ku mazima n'obuteeyagaliza era nga yateeka ettoffaali ddene ennyo mu kubaawo kwa Uganda. Ne bw'ozimba kalina, ne bw'ozimba bangalo, ne bw'ozimba apartment, amatafaali bwe gaba nga simokye bulungi ennyumba eyo tejja kuwangaala. Ne bwe tuba nga tuli mu bibiina ebitafaanagana, ne bwe tuba nga tulina enzikiza ezitafaanagana, waliko ebintu bye tusaanidde okukkirizaganyaako okumanya nti paati eno bw'eba evuddemu eno neeyingiramu kubeeremu abantu abakola ebintu mu ngeri ennungamu, abakola ebintu mu ngeri y'ekikulu, abakola ebintu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa. Lord Mayor wa Kampala Salongo Erias Lukwago asinzidde ku kabaga kano ne yeebaza Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere olw'okuba omukulembeze ajjudde agunjudde abakulembeze abalimu ensa era abatatadde eggwanga Uganda ku bunkenke n'amusaba okuddamu okugatta abakulembeze abeeyuzaayuza. Omubaka akiikirira Butambala mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Muhammad Mwanga Kivumbi asuubiza nti ng'aba NDP abato baakulwana bwezizingirira okuzzaamu ekibiina endasi nga balambikibwa Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere. John Kawanga Ssemwogerere ku lw'abenju ya Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere yeebazizza omutonzi olw'obulamu obulungi bw'awadde Dr. Kawanga omubadde n'okumusimattusa amakomera enfunda eziwera obubenje obw'enjawulo byonna nga byali biteeketeeke. Abamu ku bakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda bakuutidde ababaka ba paalamenti ku ludda oluvuganya beerese buli kye basobola banyweze obumu lwe banaasobola okufuna eddoboozi ery'omwanguka. Abakulembeze bano okuli owa National Unity Platform Robert Kyagulanyi ssentamu Bobi Wine, owa Alliance for National Transformation Major General Girigori Mugisha Montoyera, Ssaabawandiisi wa Jema Muhammad Kateregga ne Ssaabawandiisi wa PPP David Alila n'abalala. Basinzidde mu lusiriko olw'ababaka ba paalamenti ab'oludda oluvuganya olutandise olwaleero ku Imperial Botanical Hotel Entebbe olwategekeddwa okwogiwaza ababaka ba paalamenti abo ku ngeri gye balina okuddukanyamu emirimu gyabwe nga batuuse mu paalamenti y'eggwanga. Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'asinziira mu kibuga Brussels ekya Bubirigi. Ababaka bano abeebazizza olw'obuvumu bwe baayolesezza okulaga okunyola kwabwe olw'ebikolwa eby'okutulugunya abantu ebikyase ennyo mu ggwanga. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti teriyo kisanyusa NRM ng'okwerumaaluma mu b'oludda oluvuganya gavumenti n'akaatiriza nti buli lwe banaanyweza obumu bwabwe kyakuwa bannayuganda amaanyi okunywerera ku nsonga. Abakuutidde okwongera akazito ku gavumenti etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo era basigale ku mulamwa ogw'okulwanirira enkyukakyuka. Major General Girigori Mugisha Montoyera y'ababaka bano abakuutidde okwongera okwatuliranga gavumenti n'eddoboozi ery'omwanguka ku buli nsonga ebaawo babeere nga kitole lwe banaayinza okutuukiriza ekirooto kya bannayuganda. Eyakulemberako oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti Nalongo Winifred Kiiza atendereza omulimu ogukoleddwa kuli oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti kaakano Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba n'akuutira ababaka okutambulira mu buwufu bwe. Wabula mu lusirika luno pulezidenti w'ekibiina kya FDC Engineer Patrick Amuriatyo Boy talabiseeko era ataweereza yadde omubaka amukiikirire. Gavumenti yeeyamye okwongera okukwasizaako obukulembeze bw'ennono bwonna mu ggwanga mu kaweefube w'okulaakulanya ebitundu byonna. Mu bubaka bwe bwatise omumyuka we Jessica Lupo ku mukolo ogw'okukwasa obwakyabazinga olubiri gavumenti lw'ezimbye eyigenge mu Jinja City olumazeewo ensimbi essuka mu 2012, Pulezidenti Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni yeebazizza Kyabazinga Edward William Gabula Nadiopo II olw'amaanyi g'atadde mu kugatta abantu be n'okukulaakulanya obusoga. My government applauds the cordial and mutual cooperation and collaboration that has existed since the Busoga Cultural Institution was revived. We are grateful for the achievements that have been reached from both sides.
and we remain committed to safeguard the cultural revival aspirations of the kingdom at all times. Kyabazinga wa Busoga kiseegese ekitaliibwa nsolo Edward William Kadumbula Gabulana Diopo wookuna mu kwogera kwe yeebazizza gavumenti olw'obuyambi bwewa yafeesye era ono ategeezezza nti obwakyabazinga bulina enteekateeka ssejjoloola ez'okukulaakulanya abantu b'obwakyabazinga omwaka guno. Ife ng'obwakyabazinga omwaka guno tubakubiriza okwetaba mu programs ed'obwakyabazinga ed'endawulo nga nomuli ebyobulambuzi ekagulu Bishop Hannington, Echando, Source of the Nile, Busowoko Falls, Itanda Falls, n'ebitundu ebindi. Ye Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala alaze okutya olw'abakulembeze mu bwakyabazinga abadda mu kwerumaaluma ne bagootaanya enkulaakulana. Omumyuka asooka wa Ssaabaminisita era nga mbaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kamuli, omumyuka wa Ssaabaminisita era omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kamuli Rebecca Alitwala Kadaga agambye nti wadde nga wabaddewo okusoomoozebwa okw'enjawulo bakola ekisoboka kyonna okuzzaawo ekitiibwa kya Busoga. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Hotels Mouth Freshener owunya akamwa olidde garlic olina ky'olidde oba ky'onywedde nga tekiwunyisa bulungi kamwa oba ogenda kusisinkana mwagalwawo fuuyira Hotels mu kamwa kawunye bulungi olunaku lwonna musange mu supermarket ne pharmacy zonna. Hotels Mouth Freshener nga balina langi ya Global Paints langi esinga okunyiriza mu bika ebyenjawulo ate nga tekaddiwa. Alina omusango mu kooti asobola okuwoza nga yeeyambisa omutimbagano ogwa Zoom nga munnamateeka George Musisiibwa annyonnyola. Omuntu yenna avunaanibwa omusango mu kooti ya Uganda oba nga alina okuwa obujulizi mu kooti naye nga tasobola kubaawo mu kooti ye kennyini mu buntu asobola okusaba kooti omusango ne gugenda mu maaso okuwulirwa naye ng'ali ku mikutu gino Zoom. Omuntu asobola okubeera mu nsi yonna gy'ali oba mu kifo kyonna gy'ali kitali kooti yennyini omulamuzi n'asigala ng'atudde mu kooti naye omuntu oyo n'awulirizibwa oba omusango gwe ne gugenda maaso oba n'awa n'obujulizi ng'ayita ku nkola ey'omutimbagano okusinziira ku mateeka agayisibwa ge bayita Judicature Audiovisual Rules. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga awadde abafumba amagezi beewalire ddala okutambuliza ensonga z'obufumbo ku mitimbagano kubanga y'ensibuko y'obutabanko n'emize emirala ebikyasenya ensangi zino mbaagalana. Omumbuga Charles Peter Mayiga asinzidde mu Lutiko e Namirembe bw'abadde yeetabye ku mbaga ya Ronald Mulindwa ng'agattibwa ne mwana munne Evelyn Nagadia Kironde n'agamba nti amagezi mangi agaweebwa abafumbo ku mitimbagano ne galeka nga gabaawudde nga n'abamu oluusi battiddwa. Mulabirizi yagenze n'ayogera ku mitimbagano. Tekinologiya yatuleetera emitimbagano. Era bw'oba okozesa omutimbagano nga teweerowooleza gwe wennyini okwerowooleza oyinza okugwa ku kinnya kubanga oyinza okugoberera ebibeera ku mitimbagano. Kizibu okusanga akantu akalungi n'akamu bwe kati ku bufumbo ku mitimbagano. Kizibu nnyo. Ate ojjako emitimbagano n'ogattako naffe abawa abafumba amagezi ne gujja bagira emirundi mingi tubagamba nti mugenda kusanga ebizibu. Kizibu okusanga embaga n'otawulirako ebyo. Mugenda kusanga ebizibu. Lwaki omuntu akoze ekituufu ekirungi ate omulengeza ebizibu? Nkulisa nnyo abavubuka abagenda mu bufumbo kubanga beerowooleza bamanyi kye baagala ekituufu bakitegeera era nze mbakulisa nnyo. Katikilo yeebazizza Ronald Mulindwa olw'okuweereza obulungi obwakabaka awatali kwemotyamotya. Omulabirizi w'emityana kitaffe mu Katonda Ssaalongo James Bukomeko nga yagasa abagole avumiridde obuluvu obususse ennyo mu bantu ensangi zino n'agamba nti buvuddeko ebizibu bingi. Si buli kirungi ky'olaba nti kikyo n'ebintu ebirala byonna bye tulaba nga birungi tubidduke. Bwe tutakola bwetyo lwaki abantu boonoona buli kaseera batwala ensimbi ezitali zaabwe bakuyita mukisa. Waliwo abantu abalina omuze buli kimu kye balaba bakiyita kyabwe n'okusingira ddala omulembe guno gwe tukola ki generation eno efuuse buli abantu bakiriminga buli kimu n'ekitali kyabwe. Yesu bakimulaba entalo zitukola ki entalo zitulina. Gavumenti ya Uganda ng'eyita mu minisitule ya Kampala eyisizza amateeka amaggya ku bagoba boodabooda agayinza n'okugoba abamu mu kibuga Kampala.
Gavumenti egambye nti mu nteekateeka empya ekitongole ekya KCCA, Minisitule y'ebyentambula eya gavumenti ez'ebitundu ne poliisi bagenda kukolaganira wamu okunyweza omulimu gwa boodabooda n'okugutereereza ddala mu kibuga Kampala. Kaakano stage za boodabooda zonna mu Kampala zigenda kukakasibwa ekitongole ekya KCCA. Abagoba ba boodabooda bagenda kutendekebwa nga atatendekeddwa si wakuvugira mu kibuga, era nga poliisi ne KCCA mu nsonga eno bakolagana n'ekitongole ekya Uganda Driving Standards Agency. Poliisi ya Uganda yegenda okukakasa abagoba ba boodabooda abayise mu kutendekebwa okutuufu nga atayite mu kakuŋŋuutaako omulimu wa kugwerabira. Abagoba ba boodabooda bonna balina okubeera n'engoye ezibawula ku bagoba ba pikipiki eza bulijjo ate nga bawandiisiddwa bulungi buli omu ne stage kwava. Bino byanjuddwa Minisita Omubeezi wa Kampala Kabuye Christopher Kyofa Togabye mu Kampala leero, era n'agambye nti n'abagoba ba boodabooda bonna balina okukeberwa emitwe. Baddeyo mu kutendekebwa ne bakebererwe n'emitwe okulaba oba emitwe miramu oba n'okuwulira babuulira bulungi, kuba twakizuula emirundi mingi aba boodabooda abamu bafunye obuzibu either lwakuba tebawulira n'atategeera kijja oba emitwe giba gisiimuuse. So buli muntu anaafuna pamiti aba alina okuba nga amaze okuyita mu kasengejja kano. Ebitundu byaffe byonna bye tulimu kati nga divisioni zaffe, aba boodabooda abavuga abanaavugira mu kibuga n'ebitundu ebyetoolodde districts ezeetoolodde ekibuga okulaba nti bambadde yunifoomu. Wabula abamu ku bakulembeze ba boodabooda bagamba nti enteekateeka zonna ezireetebwa gavumenti baziwagira kavuna mutabaamu kyakugoba ba boodabooda mu kibuga Kampala. Manya zira sirika wawa mwogezi wa boodabooda mu ggwanga. Buzibu ki obuli mu Kampala? Bagambe nti boodabooda manyi temukwatawo. Tetulina muntu gwetugenda kulwana naye. Kasita anajja nga ayagala kutereza mulimu, oyo tujja kutereza omulimu. Naye anajja ayagala twaŋŋanga kutugoba. Ebyo birala wabula bw'ojja tutereze sijja kubeera na buzibu. Naye nga tutereza amasiteegi gonna agali mu Kampala, naye nga betereza wonna bagenda kusigalamu, tetugenda bagobamu. Ekyokugwabaza kuba kijje mu bwongo bwabwe. Ogoba boodabooda kyo kisooka kiviirewo ddala. Bakole ekintu kye babagamba kutereza. Ofe tulina gye tulaga. Tulina amataka ati n'olwekyo ajja akimanyi. Ayinza okuwa amataka lyange yange. Kitegeeza ati mwindi. Uniti z'omusaayi omutwalo gumu mu 1316 zesikuŋŋaanyiziddwa sabbiiti eno mu ssaza Kyaggwe mu nteekateeka ey'okulwanyisa ebbula ly'omusaayi mu ggwanga, nga Ssaabasajja Kabaka yagiwomamu omutwe okuyita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation. Akulira ekkanisa z'abalokole mu Jinja ne Mukono Wagaba Isaac era nga yasumba ekkanisa ya Jinja Full Gospel akulembeddemu omukolo ogw'okuggalawo okugaba omusaayi mu Kyaggwe, era asinzidde mu Njeru Town Council ne yeeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okusoosowaza ebyobulamu. Omusumba Wagaba era asabye abasawo bakomye omuze ogw'okutundanga omusaayi mu malwaliro kubanga kimenya mateeka. Bannange aliko amafuta, Kabaka waffe aliko amafuta. Obwakabaka bwa Buganda buliko amafuta. Ffe mu Bayibuli tugayita amafuta. Katonda yagafuka ku Kabaka Dawudi. Dawudi n'akola eby'amaanyi. Ne Ssaabasajja waffe empologoma ya Buganda, Omukama Katonda yamufukako amafuta. Kasita akkiriza ekintu kigenda kukolebwa. Nze nalaba abantu okuva mu buli nzikiriza nga baganya okugemebwa bino ebya COVID. Naye Ssaabasajja bwe yakyenyigiramu, nalaba Emmengo ng'abantu basimbye layini empanvu ennyo okugemebwa COVID. Era okuva olwo nakati abantu bagemebwa COVID. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kyaggwe Ssekiboobo Ssaalongo Ejja boogere agugumbudde bannabyabufuzi ku buli mutendera abatenyigidde mu nteekateeka y'okugaba omusaayi nga beekwasa nti tebaategeezebwa mu butongole. Omukungu Edward Kagwandagala Ssenkulu wa Kabaka Foundation asabye ababaka ba Paalamenti okulowooza ku ky'okwongera ku mutemwa gw'ensimbi ezisindikibwa mu kitongole ky'ebyobulamu. Omubaka wa Mukono Municipality Betty Namboozi Bakireke asinzidde ku kyalo Nakabago bw'abadde awaayo omusaayi n'agamba nti waakukunga ababaka banne okutwala ekiteeso ky'okuwa Buganda Federal kubanga kyekyoleka olwatu nti esobola okwekolera ku nsonga zaayo.
enteekateeka y'okuŋŋaanya omusaayi yatandikira mu ssaza Buddu. Baakuŋŋaanya yuniti z'omusaayi 8,996, essaza Kyaddondo yuniti z'omusaayi 1,818, Busiro n'eddako ne yuniti 9,345, ate essaza Singo yuniti 1,13,117, olwo essaza Kyaggwe erisolozeza omusaayi sabbiiti eno ne likuŋŋaanya yuniti 1,13,116. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agaca Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu Uganda ekya Uganda Athletics Federation kikakasizza abaddusi abasukka mu 5 abagenda okuvuganya mu mpaka za National Cross Country Championship ezigenda okubaawo enkya ku Saturday era nga gye kigenda okuggulawo kalenda y'emisinde ey'omwaka guno 2022. Emisinde gino kigenda kubeera mu bitundu by'ettororo era abaddusi bagenda kulwana okukuŋŋaanya obubonero obunaabasobozesa okukiika mu mpaka za Africa Cross Country Championships ezinaabawo mu mwezi ogw'omukaaga, empaka za Under 20 World Athletics Championships ezinaaberawo mu mwezi ogw'omunaana omwaka guno n'emisinde emirala. Mu mbeera y'emu, Uganda Athletics Federation ekakasizza nti emisinde gino era gigenda kwetabwamu abaddusi okuva mu nsi endala okuli Djibouti, Tanzania ne South Sudan. Abaddusi abasajja be baasinze ku bakazi okwewandiisa mu misinde gino nga abeewandiisizza okuvuganya mu kilomita 10 bali 183, aba Under 20 abagenda okuvuganya mu kilomita 8 bali 135 n'abalala. Abamu ku baddusi bagenda okuvuganya mu mpaka zino ye Peruth Chemutai, Sarah Cherengat, Priska Chesang, Felix Chemonges, Stephen Kisa, Maslin Cherengat, Andrew Kemoi wamu ngono muna Kenya n'abalala. Ate emipiira egizannyiddwa mu ligi y'abinywera ya Uganda Premier. Klabu ya Village Ogosalongo ekiguddeko Bright Stars ebalumbye omwabwe ebakubiddeyo goolo 2-1, ate nga Express FC mukwano gw'abanjire emaganye ne Toro United goolo 2-2 mu kisaawe Wankulukuko. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga. Bannansi ba Afghanistan kyaddaaki bafunye ku buweerero omukulembeze wa Amerika Joe Biden agyewo envumbo eyali yateekebwa ku ssente ez'obuyambi Amerika bwe yali eweereza eggwanga eryo ng'Abatalibaani tebannawamba. Ekiragiro ekifulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti aga White House kiraze nti Amerika etadde ensimbi obuwumbi 7 bwa dola ze yali yakwatirayo mu kiseera Abatalibaani we baawambira obuyinza. Ekitundu ku nsimbi zino kigenda kuyambako mu kudduukirira abeetaaga okubeerwa, ate ekitundu ekirala kigende mu kuliyirira abantu abaakosebwa mu busambattuko obwaliwo nga 11 Septemba omwaka oguwedde omwali n'ebbomu ezaakubwa ne zitta abantu mu Afghanistani. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Basafama gaagano. Mu mawulire ag'empuna, amatundiro g'ebitabo mu Amerika gasobeddwa olwannamungi w'omuntu ayayaana okwefunira kopi y'akatabo n'antagwa buwoomi akawandiikiddwa omwana ow'emyaka 8. Amawulire gategeezezza nti omwana Dillon Helbig ow'omusaza Idaho bwe yalaba mu sekukulu ze yakalya yasalawo abiwandiikemu akatabo akanaasanyusa bato banne mu ggwanga eryo, wabula we bituuse n'abakulu bakayayaanira okukamala. Akatabo kano omwana yakatuumye The Adventures of Dillon's Christmas era nga yakajja mu bibooziboozi byazzenganyumya ne bato banne ku nnaku za Krismasi era kaweza emiko 81. Amatundiro g'ebitabo mu ssaza eryo gagamba nti akatabo kano kafuusa akatabo buli kopi efulumizibwa bagitunda tennatuukana mu matundiro naye ng'ekibaguza akatabo ako mpaawo akimanyi. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga alabudde abakulembeze ku mitendera gyonna abayita ebyobufuzi akazannyo, agambye nti be basudde eggwanga lino mu kabaate kubanga ebyobufuzi bigenderamu n'obulamu bw'abantu. Abamu ku bakulembeze ku ludda oluvuganya gavumenti ya Uganda bakuutidde abaka ba paalamenti ab'oludda oluvuganya beerese buli kisoboka banyweze obumu bwabwe lwe banaasobola okufuna eddoboozi ery'omwanguka. Bannansi ba Afghanistan kyaddaaki bafunye ku buweerero omukulembeze wa Amerika Joe Biden agyewo envumbo eyali yateekebwa ku ssente z'obuyambi Amerika bwe yali eweereza eggwanga eryo nga Batalibaani tebannawamba. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasi Sinsubuga, sabbiiti ennungi.